awamu juzi newankubadde amaaso gaffe gonna gaali ku tteeka ery'ebisiyaga ekituufu kyo kiri nti waaliwo etteeka eryayitawo lye namaze ebbanga ddene nga nsoma peegi 91 nga ndisoma nga ndyetegereza naye ndaba nga ligenda kuleeta obuzibu bunene nnyo kubanga abantu babadde batunda ebitundu by'omubiri eby'abantu naye nga babikolera mu nkukutu wansi w'emmeeza naye kati etteeka lyafulumiziddwa ne lisayiningibwa kati lyafuuse etteeka bulungi nnyo kati ekibadde kikolebwa mu nkukutu kigenda kutandika okukolebwa mu lwatu naye kakati obuzibu bw'endabye nti ekisookera ddala kyensoose okwogera wano nti abantu abagenda okubanga bebavunaanyizibwa ku kintu kino waliwo kanso egenda okuteekebwawo naye ng'eteekebwawo minisita ow'ebyobulamu amakulu gaakyo eteekebwawo omukulembeze w'eggwanga kubanga yalonda minisita kakati eno kanso ne bagamba nti omuntu ali ku kanso eno bw'akola ensobi mu ngeri y'okutwala amawugwe g'omuntu oba ekibumba oba ensigo oba ki naga nti yabadde ensobi nakikoze mu butanwa tosobola muwaabira mu kkooti kitegeeza nti gwe bwatwalidde omuntu wo ensigo oba ekintu ekiringa ekyo bwogera n'owaaba gw'olina okukola ki okulaga ekkooti nti oli teyakikoze mu butanwa yakikoze agigenderedde ye bwaga nti nakikoledde mu butanwa etteeka wano ligamba nti tosobola muwaabira mu kkooti kati kitegeeza babawadde ebbeetu okukola nga bwe baagala kakati ekigenda okubeerawo of course bateekawo amateeka wano omusawo alina okusalawo ddala nti omuntu ono oba ddala alina chance yonna esigala nga mulamu oba agenda kufa kati n'olwekyo atuwe ebitundu bye ebyomubiri abantu beetaaga abalamu n'ebintu ebiringa ebyo naye kati nze kyennalabye ekisookera ddala kigenda okuleeta obuzibu kubanga ebitundu okutunda abantu kati okutunda ebitundu by'omubiri eby'abantu kugamba kirimu ssente empitirivu nnyo ku katale k'ensi buli lunaku olubeerawo mu ggwanga tugeze ngeri Amerika erisinga obugagga waliwo abantu abatakka wansi w'emitwalo 10 abaagala ebitundu by'omubiri ng'ensigo oba omutima oba ebintu ebiringa ebyo naye nga beeteefuteefu okusasula ssente ezambuka wansi w'emitwalo 2 aga dola kwegamba miliyoni za Uganda nga 7.5 nga ziri awo naye kati waliwo etteeka eriwa abantu obuyinza okutwala ebitundu wano bibajja mu Uganda ne bagala ne babitunda ebweru kati njagala okubemu akafaananyi nti omusajja yabadde ku bodaboda n'afuna accident naye nga musajja mulamu bulungi ebitundu bye byonna ebyomubiri bikola omutima gukola ensigo ekola ekibumba kikola bwe kimu naye wagenze mu ddwaliro ng'ekyakutudde accident wagenze kujjanjaba naye nga bagenda okukebera ebitundu byo ebyomubiri ng'oli bikola bulungi nnyo oli kangalasi naye nga oli awo oli mwavu naye nga ate mu ggwanga lya Amerika waliwo omuntu omweteefuteefu okusasula miliyoni 7 olw'ekitundu kyekyo mbuulira nti waliwo omusawo wano newakubadde nga waliwo amateeka wano agamba nti balina okubanga bafunye olukusa n'ebintu ebiringa ebyo naye mbuulira wano omuntu akutunuulira mu bwavu bwo ogenze ekiruddu ekiruddu tebanagiteekako batandise namulago naye nga amalwaliro amalala nago gasobola okugenda ne bagateekako mu malwaliro agakkirizibwa okugyamu abantu ebitundu ebyomubiri kati njagala ombuulire nti ogenze oli muntu mwavu omusawo akutunuulira ebintu by'olina mu mubiri asobola okugyamu biliyoni ya ssente namba naye nga ne kabiiru kagenda okuwaawo kagenda kutawaanya okusasula ngamba nti omusawo oyo kujjako nga alina katonda kugamba alina eddiini mpitirivu emutonnyako butonya nti tajja kugamba nti niyo omuntu ono wakitatuyamba n'atuviira ffe ne tukola ki ne tulya ssente kati kyekigenda ate nga baadde bakikolera mu nkukutu naye kati bagenda kikolera mu lwatu ate kyasiiza okuneewunyisa mwana watu nalabye nga mu bitundu abantu ebigenda okutundibwa mwe muli neki ekitundu ekisajja ekitundu ky'abasajja ekyekyamu waya kagiyite waya naye bagitunda kati waliwo abantu abamu nga katonda yakuwa n'obaza kwegamba nga waliwo omusajja ayagala ekintu kyo nga ye kwegamba takyalina kantu kweganaga nti neguli ogenda mu ddwaliro ne batunulira wayo ne bagamba waliwo agenda otuwa wano miliyoni 2
mu ataano tumufunire waya abe mulamu kati olabe nti bagenda kuleeta ebintu awo bayiro bino byaliwo abantu waliwo abantu bennalabula wano mu biseera bya covid nekuga ati bw'olwala n'olwala covid togenda mu malwaliro gano nga mmanyi ekiriyo baali already bakola organ trade naye nga tebinateekebwa mu tteeka kati etteeka weeriri butereevu omukulembeze yalitaddeko omukono weeriri njagala mugende mulisome muli bannamawulire mugende mulisome bulungi nnyo nga bwe nalisomye mumbuulire ebintu bye mulirabyemu newankubadde bagamba nti alina okufuna olukusa okuva eri ab'eŋŋanda b'omuntu n'abooluganda bo bajja kukuwaayo si bwe kiri kati bano abalwanira bano ab'eŋŋanda tebereza ogenze dokita asomeddemu ab'eŋŋanda bonna abagamba nti ono omusajja wano alimu miliyoni 8 naye tugenda bbawako 2 olukaaga tululye nkugambye n'abooluganda bo bajja kweweerayo bagaye tukkiriza mujjeemu ebitundu tulye sente kati kyekiri wano kati wagenda okubeerawo wano abantu abafiira mu malwaliro temugaasa abalabudde abantu bagenda okutandika okufiira because akatale ak'ebitundu bino kayitirivu tekasobola kuggwayo abasajja abagagga tebakyayina bibumba tebakyayina mitima tebakyayina nsigo buwaya butono naye nga gw'oli awo otudde ku maali kati ebizibu we bigenda okujjira wano kati kiri muteeka si kyaki webiri wano abamuloza nsaaga nabirazeeko bano nenga nti mulaba kuliko ne penisi eri wano bagitaddeko penisi nayo gidonating kati waliwo abantu wano benda abatudde ku maali kati ebyakusaaga naye nga ebiri serious mugenda biraba basebo ne banyabo naye lino etteeka olw'okuba twateeka nnyo amaaso ku ly'ebisiyaga lino lyayitawo mu nkukutu mpolampola ne ligenda teri yalyogerako ne ligenda naye ligenda kuvaamu ebizibu kale nze byange bikomyawo ku tteeka eryo kansubire mu kitegedde mujja kgenda mulinoonye naye nga ebigenda okubaamu bigenda kubeera bizibu abantu bajja kutandika okudduka amalwaliro kati